Zento mulite mbawulira babukula tandikira sebo nzikiriza nebaza bali mkutuliza mukulu Vincent Serugo bali kutuliriza mukulu Maluge Metal Workshop awe semutwe bali kutuliriza mukyala Babula mu Kikondo esemuto we bali kubanga otuliriza atenga kansala waffe addako ku Transform Award mukulu Transform Award chairman wa Freedom Border we bali kubanga otuliriza we semuto ne mukulu Sechanzi Tone mwe bali tuliriza n'abalala mwenna abali mukutuliriza mukadde kano tubeeraza kakati ebigambo bya Mwami Museveni ne bawololebete bitwewunyisa era mwe beneewuunya abalowooza bingi mugenda kubiraba naddala omwaka guno mugenda kulaba ebintu bingi nnyo omwaka guno era bwavaayo n'atandika okugamba nti aweze bondi aweze beiro ekyo twali ffe twakisuubira dda naddala oluvannyuma lwe yateekawo bino bikooti maasho ebikooti by'amagye mweraliikirivu nnyo n'okusinga mu abatalina babakuuma ekisooka bwe yajja wano yalowooza nti ye Katonda wa Uganda yasoose era yasembayo ne banene bamulimba nti yekka yalina okwolesebwa kwa Uganda nti ye bw'aba taliiwo Uganda ekoma kati ebbanga lyazaafuga bana Uganda nga zanyaka n'emukana bbiri yasooka n'alowooza nti ddala ba indigenous people baweddemu era tewakyaliwo omuntu agenda kumutaataganya ku bwakabaka bwe bwajja azimba wano ng'akozesa cultural institutions kuba buli cultural institution alinamu ba agenti be abamuyambako nga ba agenti babo balina amannya ago gennyini ge mulowooza naye nga they are not part of those cultural institutions era bw'atandika okuleeta statements ng'ezo ti beera azijjeewo bondi agijjeewo kati twagala yawambye dda obuyinza bwa chief justice oba obw'ekitongole ekiramuzi statements zaali badde zikolebwa chief justice not politician osobola okuba nga oli munnabyabufuzi nga kati ffe tuli abaka ba parliament you are not the fountain of wisdom era ensonga lwaki nti buli institution eweebwa obuvunaanyizibwa okukola ku mirimu gyayo nga under the doctrine of separation of powers nga buli institution ekola emirimu gyayo nga yeetengeredde ne kati ono n'abamwetoolodde ekisooka abuuze ekyazzaako tannakiraba gy'ava alabayo yonna alesa amaziga ameerera abantu bangi bakaaba property zigenze emirambo gigudde abangi bali mu makomera kati kyazzaako takiraba how are they going to protect what they have got in the last almost 40 years in this country kakati bw'aleeta ekintu ekyo his target ekisooka atagetinga bannabyabufuzi tugenda mu kalu gwe mwali badde mwebuuza lwaki abireeta kati why now nga bulijjo waali atagetinga bannabyabufuzi kati abaana abasinga naddala ba NUP kubanga ye yasooka ne bamulimbalimba mbu okwata abavubuka ba NUP n'obaggalira mu makomera n'obateekako ebisangosango n'okola ki ogenda kuba frustrating naye bwakwata 10 ate wameruka y'abala 20 kiki kyamweraliikiriza ate abala basooka ne bamulimba banne baalya nabo nti ye yekka is a master of violence himself is a monopoly of violence n'agenza okulaba bannansi bamubeeredde babadde bagumiikiriza gyali nga bwe bamusoma ne banne kubanga leero ensonga lwaki olaba nti olwaleero ne bw'aba anaakyala mu kibuga oba mu kitundu ky'eggwanga amakubo gonna bagaggala oba ambulance teita the other day nalabye ebisajja beri mu Western Uganda gyabadde eyisingiro nga bakuba omulanga bagamba omukulu abadde eno abantu baffe bafiiridde mu ambulance simanyi ffe Uganda Ambulance Association tukuba omulanga omukulu uli watambula kati amakubo bagaggala abantu baffe ababaka oxygen ne bafiira mu kkubo nti mujja kukiwulira ojjukira president Kyagulanyi kyabagamba mujja kukiwulira kubanga kati ono bwagamba nti bondi agijjeewo bondi bakususpectinga bususpectinze agambye ababbi b'ente n'emmwanyi ebyente abira bakati ffe twajjanga twogera nti wano waliwo akakundi k'abantu abakozesezza obwavu ng'ekyokulwanyisa okutuusaanyaawo and they have succeeded baalina programu yabwe gye bayita 50 year master plan bagituukiriza ebitundu 98 ku buli 10 and they are very happy about it kati kyebatunuulidde how are they going to protect interests zaabwe ze babaze okwachivinga in the last 40 something years
kakati gwe okutandika okugamba mbu kakati wotandise okulaba ababbi b'ente ffe tubadde nga tulaba these are organized gangs eziriwo ng'abanene mu gavumenti bazimanyi ezibba ente across the country. Gangs zino zasooka ne zibba ente z'omuteesa eyo abateeso babeeranga n'ente nga balunda ente zonna bazimalayo ne batugamba asimanyi wabaddeyo Lakwena asimanyi biki etuziri ate Lakwena yakutta ati ente zino zonna n'azibba zonna zimalayo mu bitundu by'etteesa eyo. Ekalamoja yonna ziweddeyo abantu b'omu mambuka people northern Uganda abo bo tebakyalinako babadde balunda zonna bazibaze kati ne bakomawo wano kuba ffe wano abantu baddenga naddala bano ababeera mu lubongooterezo simanyi kasita olunda y'akateeko n'okamanga mutampeko z'amata 3 2 n'ozitunda emu n'ogisigaza nawe pulogulaamu ne zijja ng'owulira buli kyalo owulira ente baaziyodde na wano baaziyodde naye ng'obuuza bwe baziyoola bazitwala wa? Bazitwala mu lufula and get intelligence bazifuna nti ebisolo byonna ffe ne tukubanga omulanga ne tugamba wano waliwo kino si kya bulijjo kye mulaba bantu mwe muzuukuke naddala mmwe abasajja abakulu abayonooneka emitwe olw'obukunkumuka n'obutamanya obubajjudde abamu muzuukuke mulabe waliwo pulogulaamu etujjako buli kya bugagga ffenna buli region wogidisempowering economically politically okola ky'oyagala kati waliwo ne be bakuŋŋaanya mu bibaasi nga bajjamuwa buli lunaku 15,000 ne bamutwala ne bamwambaza kitisaati kya kyenvu n'aleereeta olunaku lulamba n'akomawo naye bw'akomawo ne bamugamba nti oli mulwadde bw'agenda mu ddwaliro agenza ayimba abeewo naye bw'akomawo ne bamugamba nti oli mulwadde genda mu ddwaliro tasobola kusangayo kati luli batuteerangayo panado nti omulwadde bw'ajja n'omuweka panado akakendeeza ku pain bamukebereko addeyo ga pain ekendedde alabireyo kakati omukulu ono bw'ajja ne strategies ezo n'atandika okugamba bondi azigyewo beera azigyewo ekyo kiba kikulaga wetulaga nti wagenda kuba wangu naye ate kye twagala okumwashuwalinga nti bannayuganda tebaggwanga mu ssuubi ligenda kununula nsi yaabwe tebabalimba bino bye bajja babateekamu emboozi mbu Museveni bw'avaawo mutabani we yagenda ofuga bangi bagenda batemula bassa mu makomera bangi babateekeko ebisangosango the more they kill them the more determined Ugandans ne Mozi yabagambye anaagaana okusatula olukuŋŋaana lwabuna byabufuzi Dembelye kubanga almost abakulira ebitongole bya poliisi ba DPC bonna bava ku byalo bimu naye Dembelye okuyisa statements ezo nga naye akimanyi nti ffe waffe wano tulina olugero olugamba awanise tasekerera wankenku waddembe n'okusanga bannansi n'asambasamba n'awamba waddembe nnyo but he has his own time. Kino kye baliwo it a matter of time bino bebadde nga bagamba kati emabegakawo mwawuliranga nga bakuba enduulu ennyonyi ya Amerika eremedde mu bbanga wakiwulira ate gwe Saabalwanyi lwaki togikuba gwe Saabalwanyi lwaki togikuba yagiragira ezeemu violate ze bagiyita violation of airspace ezze wano gwe bakuyita Saabalwanyi lwaki togikuba ng'ate y'amagye yasooka giwoninga nevaayo lwaki togikuba gwolozeze kukola kyawo kati waliwo ebintu bingi bye mugenda okulaba olunaku lugenda kukeera ku makya ogambe nti bwe mutu emwatukanga eryato lizze nkuwulidde nze siyogera ku bya lyato wawulira waako abantu eryato liremedde wano nkugambye ndaba ebitongole by'okwerinda bonna nga bakaaba ennyonyi ya Amerika eremedde wano tugaa nti ate Saabalwanyi akuba naye omulanga akuba bukubi ku nnyama gikubeko ogirabe naffe tukutende ntono Saabalwanyi kati twagala okugamba mwenamwe ng'abamawulire temulina kujubireetinga nga mulaba embeera eno eriwo tegenda kusosola ng'olunaku lukedde nga abavubuka basazeeko wano tosala gw'olowooza onoosalawa ziremu okaze muguze ez'ebbeeyi ng'ogiisaawa gano amayumba ge muzimbye agalinga amawooteri ng'ogasulamu otya era ebiseera bijja tuuka nga weegomba asula mu kasiisiro gawa omusajja wo mu kasiisira ankwekeko teekayo akafali kyo mu siisira eyo ngira nsulako eyo eno sijja gisulamu kubanga omanyi bano abasajja balina ejjoogo gyokoma obuntu bulamu okububalaga gye bakuteekingira to be full. That's why nti kati wano olaba mu Buganda waabayamba okuva kye bali wonna beddizaawo through proxies nabo bennyini ebyalo byonna babisenguddewo bajja bateekamu abantu mu katokolido boosanga yeeyo aboogera oluddikyaddica n'obuuza bano baava bajja baplantinga gradually nga ne mu cultural institution namu bataddemu ba agenti baabo babayambako oku breaking those cultural institutions kakati kye mbadde nkugamba
nti osobola gwe okukeera enkyoli n'akugamba beero bagijjeewo bondi bagijjeewo, please don't celebrate. Gw'omanye kinaddirira enkeera. Tonnamanya kiki kiddako kubanga n'abakulembera nabo tebamanyi kiddako. Omusajja najja bonna kati batambula mu kibuga ne kajegereze emmundu enkookinge. Ate olumala ne bakuleetako ekiboozibozi. Uganda is safe from border to border. Nunga safe eri safe. Ate abenganda buli abalinako ne bagalo friend bwabo bonna babawadde emmundu zikajegere bawusigalo mundu zikajegereze zibawerekera eri gye bagabanya ebibanja mu byalo byonna babiriko babawadde emmundu tubagamba it is just time. Ogenda kusanga omusajja ogu nga kukyala agamba temujja kukibeerako mujja kutunyonyola mwafunawo. Era kye twabagamba nti omugezi mu budde buno Bayibuli etugamba nti mweteketeeke ebiro byammwe bituuse. Ne wakubadde mweraba muli ba kitalo nnyo nobeera mu nsi abantu ne bajja most of these people ababonyabonya abantu bajjanga banoonyi b'obubudamu wano oba bwe babanga bossi be bajja banoonya obudamu batabani b'abanoonyi b'obudamu naye noddira bannansi n'obaliisa akakanja ebyobugagga byonna n'obitwala ettaka n'olitwala obagobye mu bizinesi kati sebo bateekawo n'obubinja bw'abamanerenda bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga ne bamanerenda babalwanyeeko anti wuliriza ate kati babalwanyeeko batya nze nkubuulire ntasoma byanfuna ate nze mbalinako ne lipooti babalwanyeeko batya bano bamanerenda abasajja be babateekawo abatutte property z'abantu lwaki bonna batambula n'emiggo anti kati nkugambe batambula n'emiggo kalicha yaabwe ey'emiggo bonna babawadde sente have given them money okubatwalako property kati ffe tukugamba nti ne bw'oba ofunye faamu wano okuverifyinga nti ye ebiwandiiko tebimala ebiwandiiko tebimala okugula mu kimusango oba ogiguddeyo bakite ebyo ebiwandiiko byo biriwo nga Museveni waali ekyo kyo kyamala okusalibwawo ebiwandiiko birina wafunawo otya. That's the question. Ojjukira mu Museveni bwe yali akyusa ssemateeka yagamba mbu ssemateeka mbu ebyo bipapula n'agamba mbu ssemateeka bipapula era ne bajja ne bakyusa gundi kyonna ne bakyusa constitution sibayize mwayitanga enyingo ezitakyusibwa bajja ne bazikyusa n'agamba nti n'akalulu ziri entrenched n'agamba nti n'akalulu nako kapapula kakati ffe tumugamba tugenda mu kapapula nga tubadde tukusomerako era tebakulimbanga nti waliwo abadde akulire akakiiko k'ebyokulonda asobola okubeera wano Museveni ng'agenze era bonna balaba batambula ne red passport zaabwe kati ffe tukugamba nti ffe bookeera enkya n'ojjawo bondi. Ugandans are used to that. Most of politicians are out on bail. Most politicians abalino sigamba bali bebawa sente ne bayambako okubatabulira ekintu kyabwe ne bannabyafuza abali ku mulamwa bonna abasinga bali ku bail. Who knows what will come tomorrow ng'oggyewo bail ng'oggyewo bond. Who knows what will come tomorrow nga bannansi ba civilians obateeka mu bikooti by'amagye. Golowooza okuwola emmundu ezo zolaba bazireeserwa leero. Waliwo n'emmundu ezajja ku mulembe gw'obote wanu ezamini ezani zonna zijja ne bakugamba nti emmundu ekisinga ng'ogenda mu kukola ensimbi nti si buli munnayuganda nti yeebase okulowoozesa nti baleeta amagye okukuuma emmwanyi ono agaleeta ku lwa bululu ne LDU ono okuleeta amagye agaleeta ku bya bululu kuba kimanyi ekituzaako tutuuse kati gye bayita crossover. Osoma Bible crossover ogimanyi? Njembulire eyabayoswa jembulire bayoswa bwe babonaabonera emyaka 4 bwe batuuka omwaka ogw'40 buli muyudaaya ali teyeebaka nga ne bano be baali bagulirira bano boolaba bagenze bagulirira bana baleetamu ebiboozibozi ebibajja ku mulamwa nga batandise okweyawula n'abakiiti n'abakaludaaya nga buli muyudaaya atandise okumanya kati tuyingira mu gye bayita okusala crossover kati gwoba okuttemaje nga weekweka mu mwanyi gwe kyogala Museveni yalabye ejjo nti emwanyi webazibba ti atandika okuleeta amagye ku Misiri gyaffe yalabye ejjo nti ente webazibba nti atandika okuleeta kubanga ffe twali badde tuganga ogenda mbirango why don't you empower police kubanga nze njagala kuwa ekyokulabirako waliwo omwami bamuyita Nkajja
wewaffe eriruka esemifunya ennaku ezo avubuka bajja ne bawululange mwanyi nga n'abantu b'okukyalo babamanyi nti bano bavubuka bakuno nga bomanyi eby'omukyalo n'agenda n'abaga nti naye bane ku luno banzibye n'agenda ku police station n'awaaba ne bamugamba nti twali badde tujja ne tetulinaawo yadde kapikipiki nakapikipiki police station zonna esinga zolaba teziri facilitated lwaki to facilitatinga police ate police station zezo noziteekamu sente n'empowering abapolisi n'ekyokubiri lwaki oganya okulonda kwero si kubeewo kubanga buli kulonda kwero siwe kutuuka you are postponing every time kaswenkole kusimbibwe tudda ate tubenga tweyongera tuva sere bisingo ze otukakasa mwemwe tegekera kulonda mulozo okulonda kunaabayo nebirawo ebityo kati katulaba bondi president ajijjawo mutabani waga nti oyo nana alemwa okusatulula enkungana za opposition ngadanga balumba first family wakubakwata tunaaba n'okulonda 2026 oba tetube nako kati njagala okugamba okulonda oba weekuli oba tekuliiwo ffe weetuli naye ssebo nga ngenda okuddamu ekibuuzo nzikiriza waliwo omulonzi wange gwe bambikidde mukyala Faride yafudde ensaasirako omukulu Muzaffalu ne Faruku Muzaffalu ne Faruku awo babodde Semuto mbasaasideko nnyo olw'okufiirwako mwannyinammwe Faride bangambye abadde azaalibwawo mu Kamwanye Semuto naye abadde eno Kampala chairman Kalule yambikidde kitalo nnyo era nja kusindika Kalule yajja okunkiikirira mu kuziika okwo kati ffe tetukyeraliikirira nnyo kubanga ebiro bye tulimu tewali alina kusanyuka oba Museveni ajjeewo bondi oba ajjeewo Beiro oba ajjeewo okulonda ekikulu ekiriwo nti there is time buli kimu tetukyakolima kubanga ebiseera biri bana abasajja bazze beeruka mpola nga olaba bwe bazze basaanyawo Buganda bazze beeyubulira omwo mpola wano Museveni nga yakajja mu 86 yalonda abasajja be wano bazze aguluminga mu Buganda nga balina amanya ga Kiganda naye nga basajja be era bagwangalye ne bajja mu Buganda nga Buganda ebatiitiya bagenza okakati tuli luddawa. We used to be determinant politically and economically nga Buganda bwesalawo ne kati olwaleero sebo otya n'okweyita Omuganda oyogera otya ndi oli Muganda wano ne batuteekerawo biwozibozi ebirala ebitambula kati olw'okuba nti n'omulembe guno ogw'abantu baffe abasinga baggwamu mangu essuubi mwe mulowooza nti omuntu ow'emyaka 81 katagenda kweza emyaka 81 gy'agamba Mwai Museveni ani amanye emituufu anti yakugamba ye gyakugamba yagamba 80 tugende nejo 80 gyagenda okuweza bw'obeera mu kyalo baba kwita senior citizen akola ebintu ebyovunaanyizibwa kuba bo balowooza nti olw'okuba be bajjudde mu buli kifo kyonna batutte bo babeera babakitalonyera bakutunuulira beenyinyimbwa ne batamanya they have worked for nothing kubanga nga kati bw'olaba bwe begabidde ettaka mangu ddala nga Mwai Museveni nga yakagenda ne bw'oba olina ebiwandiiko nga biri mutwalo nga babisatisfying nga mutwalo birina okuddibwamu isu yettaka erina okuddibwamu wano waliwo yaŋŋamba mu biseera bya Obote n'Amin Bacholi be basulanga ekkololo kati naŋŋamba baani abasulayo kati naŋŋamba be baali balina ebyapa ebituufu ate kati be baali basulayo ati nkugambye kyogezaako tegeeza ati nkugambye abasulangayo eyo bano bali bwe badduka bano ne beegabanyayo kubanga ffe history tumulina bonna abasinga abasula mu nnyumba z'ekkololo Naggulu eyo yonna Nakasero zonna beegabanya negabanye nga boolaba nti Amini yasasula abayindi ne bonna tewali muyindi abanja naye bano ne bakomawo ne babayita nti ate mukomeewo wano musimayirire bataddewo kinanka ekyekiyayeyaye simanyi departed Asian custodian board nga bwe bayita muli beegabira ebizimbe bibonna bonna boolaba basula enakasera bwe bukeera enkyo omukulembeze najja ng'ali soba n'agamba gundi myagala tubuulire mwava mu Nsikongo jidde mutangire tubuulire n'ennyumba y'ekkololo wagifuna otya katono nnyo ono kyali ewe tugendedde obadde kyanyonnyolamu kati mbadde nkugamba nti bano bonna boolaba abasinga tumanyi how they got those properties we bajja ne beegabira ebizimbe byonna ebyali bya gavumenti ettaka lyonna erya gavumenti kasita Mwami Museveni avaawo ng'ogyeko waliwo issues bbiri ezigenda okusooka
issue yettaka kobengo lina farm nga wajiteeka go golodi ate wabayagula anti ebyokugula ebyo ogigula wa under what circumstances anti kugambye gwe gula kozese mundu bino bye mukozesa ne musengula abantu gondi wachalo yazze ne mundu bino bibakanga aba ne batwala ebibanja byabwe yabanaku immediately omukulu ononga yakava mu yinja land question yegenda kuba mbi nnyo wano n'ekyokubiri abamu abashinga abenyigidde mu bubbi eggwanga lino okulaba nga bannansi basirise they are not fools Museveni nga yakagenda properties zammwe zonna zirina okukwatibwa zonna zitundibwe tusasule ebbanja lya Uganda gino mukiwulire kyemutagala kukiwulira mudigidde mukyakale mubbe munyagulule mwegabanye buli kimu mwenyinyimbwe mukole buli fujjo lyonna immediately mukama wamwe kubanga ono yabadde yabadde kubo erituusiza ekyo gwolowooza kati batubanja sente meka nga eggwanga tuyingidde mu record public debt twayingidde batubanja kati trillion 9 96 trillion n'omwana wo gwo wakazaala olwaleero ali seconds 2 old bamubanja obukadde 3 buli munansi bamubanja obukadde 3 neyakazaalibwa kati bamubanja obukadde 3 naye nga tubuza zino setigati tuziraba ku ground kubanga ffe tuli babaka parliament nezi sirabangako dwaliro lya government ligaba ddagala nti lyabwerere ogenze ne bakujanjaba teririyo okujjako nga waliwo agenjawulo agali yagekyama amakubo gonna gaafa amasomero gonna mugalabwe gafaanana twalina wano zitwayitanga traditional schools nga zirina clear performance ng'omwana omutwalayo they are all gone okiwulira sebo kakati abantu bali eyo basirise mwe baseruganda babalaba bwe munyagulula buli kimu mwagala kifuula kyammwe buli business erina kuba yammwe buli kimu kirina kuba kyammwe naye olunaku lulinga lutuuse bwe mugenda okumanya nti abantu bano omanyi bayibuli egamba olunaku olwo simanyi nerabidde obaluyita olwo olunaku lwa mukama waffe nti abantu abasinga basaba nnyo nti Yezu nga tadda naye bagamba ku lunaku olwo nga Yezu akomyewo mukama wange olunaku lwa Yezu nga bw'ogenda okulaba kakati nabano abali wano mwe n'obeera mu nsinga n'okufuna omulimu abantu ne baweerera abaana baabwe naye nga tebasobola funa mirimu olw'amawanga gaabwe awaliwo yagambye ng'oli wakusanga ku mulimu akubuuzwa ogubeerawo oti olw'eggwanga lyo naye ng'oli munansi waliwo yagambye ebigambo bino byawukana tribalism ne nepotism byawukana I don't care byonna sibyetaaga whether tribalism or nepotism we are all Ugandans otandika otya okugamba nti emirimu emisava gy'abano nti gwe tolina kugufuna n'osanga abazadde ne batoyiringa ne baweerera abaana baabwe bonna batyawo batudde waka omukulu yabamma emirimu abaabwe ne bw'aba nga tannaba kumaliriza kusoma bamuweerawo omulimu n'akola Ugandans fools aba akyasomanga omulimu gye ng'omulimu gye guli wali eri naye ng'ono yasoma alina ebiwandiiko byonna nga tebamukkiriza nga n'aba agufunye agulirira mugulirire okimanyi kati n'emirimu bagigulirira nosooka osasula emyezi 4 ku district n'ogenda omukulu ono abimanyi ate bwategerera ababbi b'emwanyi bw'atamanya batunda mirimu ku district ya parliament mole dakika ziri mukaga nekunaka nolwekyo sebo zikiriza ogenda oba ogenda mu birango twagala kubuzaamu bannansi essuubi mayi bano abasajja baali baleese ebibooziboozi byabwe nti bo be bategeera buli kimu be bategeera ebyemmundu be bategeera ebyenfuna economy netuuse n'okutuuka bwetu because of this people buli kintu kibeeramu abantu abali specialized abasobola okutetenkanya mubaka nagenda nga talina sente yes nogenda yo mubaka parliament ne bwabanga talina sente that's okay kubanga in politics you are supposed to serve people bwoba tolina sente that's okay you'll get money if you don't get that's okay naye tunulira bana abantu abali mu byalo atuseeri amajani twali tulima amajani gonna ogase ndoozi olabye abantu mu Western Uganda nga amajani gonna bagatemyeteme twali tulima pamba gwolooza pamba yagwayo katale kenziyo nate bamugula bano bakola bw'ekitongole kyabwe be bamugula bano pamba bamutta wali eri abantu balimanga tobacco taaba ekitongole ekyali ekinene ekya East Africa
ekyalinga kikula taaba ekyataaba bakitanga East African something tobacco kyali wano ne bakiggalawo omukulu ng'akitaddeko emisolo muyitirivu nnyo nga boolaba babinise banansi abalala emisolo tubalimanga vanira kakati alabye emwanyi yaffe tugitaddeko essira asoose kuleeta amateeka wali mu parliament tubagaye tubaneo basajja bano ffe tubalengera tebamatirangako obulamu bwabwe bwe bajja buli kimu bamanyi kyabwe buli kimu kyabwe ate kati bagenda ne bakola ekintu mu banansi abamu ababongoota naddala bano abaggwamu essubi n'obubinjabinja bw'abasajja abakulu be bajjamu okutegeera batakyategeera kigenda maaso bazadde abaana bangi mu buli ggwanga bwe bazaalamu omwana bamutuuma linnya lya ggwanga eryo obadde okimanyi bw'azaala omwana mu Kalamojja amutuuma linnya lya Kikalamojja bw'azaala omwana mu Muteesa amutuuma linnya lya Kiteeso bw'azaala mu Mulugwala amutuuma lya agabwe gabadde ki anti nkugambye kakati abo bonna babaleese gusanga omusajja Okero naye nga tomanyi nti ye muganda wa Lutamaguzi ate era ye muganda wa Adepa ye muganda wa Odupa nga bonna baate kitaabwe atya naye nga bonna bamanya ganjawulo ensonga lwaki ogenza okwekanga it is a smaller group of people owning werese yeggwanga kubanga balina plan at a certain time bali bakoze ekirooto kyabwe nga baagala 3/4 of parliament nga yaabwe yabaluganda nga bali mu parliament bali related ku bo 3/4 mama ekyo kika ikyati kyenkugambye nga kisoboka bali bakikoze kati bwe bakitandikirako nti balina okulaba nti parliament ebitundu 3 byakuna nga balina kuba baana baabwe bakazi baabwe baŋŋanda baabwe bakazini baabwe nga babaliko akakwate bagenda okukitandikako nga kiyiseeyiseemuko but ya implementing it nga boolaba kati ku mirimu mpola mpola osanga Okero n'omugamba kopango nga tamanyina kye kitegeeza naye nga izo Okero tasobola kuddamu kopa n'osanga Semakula n'omugamba Lwandugwa n'akutunuulira butunuulizi bw'ati tasobola kugaa nti Lwakatende tasobola akutunuulira bw'ati ye Semakula kakati ffe tugenda tusoma gundi zaabwe ezo kubanga Abayudaaya nga babonaabona 40 years they learnt a lot nga naffe bwe tusomye tikati omusajja ajja ewammwe n'akugoba ewammwe nga waliwo n'amalaalo n'akozesa emmundu n'abantu babaali badde bakuyamba nga yaddira abantu be ne beetuuma amannya go mu kitundu kyo ne beetuuma n'eggwanga lyo naye nga bo balina gye bayita mission ebiseera bisinga mutera okulya General Museveni ng'agamba we have a long term mission waliwo kiwuliddeko ekyo ng'akyogera wali mu mubuuzizaako mmwe ng'abamawulire nti General Museveni what is your long term mission mwali mukibubuuzizaako kati mwe temusobola namwe mubanga ab'omu byalo abamuteega nga balinda busooda n'obukunkumuko obwo kakati mu budde buno toserebulatinga tojaganya mukama waffe Yezu yali akaaba nga akutta omusaalaba bwagwa abakazi b'e Yerusalemu ne bamukaabira bannange Yezu mukama waffe Yezu n'abagamba b'e Yerusalemu nga temunankaabira nsooke mwekaabireko ekijja kye muli si kyangu ekijja olina akutwalako ewammwe ne batwala ettaka lyammwe obugagga babubatutteko okusoma bakubatutteko ne gw'osomesa n'otunda kabanja ne bamugamba tewali mulimu abaliwo abategeera abamu babasindise mu nsi z'Abalabu nkozi mubayita mutya kati be musindika mu nsi z'Abalabu waliwo amanya ge mubawa bakadaama naye nga munansi bamugobyewo bamutumbye Kadaama kibi kikyayogedde awo kakati amatate bagateeka mu ndeku bagateeka mu byanzi bw'osanga omuntu ng'amata gatadde mu ndeku manya waliwo ekikyamu era oyita buyisi ne bw'oba nga tolinaawo kyanzi waakiri ogalekayo mu kadomola n'otagateeka muki mu ndeku abo bakozi ba Museveni oyo ava okwogera abo bakozi ba Museveni abo tekukyabamalirako budde kwegamba balina enkola gye bakola nga bano abasajja abaava mu nsiko z'eruweero baguumaaza bw'obanga totegeera kuguumaaza n'akutunda n'okutunda ng'oli awo agambe yagala babe okuteseganya wuliriza oyo enongoseza musemateeka alina okubireeta oyo aludde mu byobufuzi lwaki abireeta kati nze oyo nemwe musanga ng'atuuzizza olukiiko ku kyalo ekyewaffe nze atalutuulamu oba omusajja tomwagala bwagazi ate nze nsooka kubuuza kati nze ali ku kyota atotandika okugamba nti simwagala
bwatyo Muwanga bwe yawoninga nga abeeruweero nti omusajja ono muleeta okutemyatemya kwe kwatemyatemya naye bwe kinga mumukwasa ku buyinza mujja kumwekuliramu akabazzi emulago ne bagamba ono Muwanga musajja w'Obote ono ye waffe abo bayimba moto na waka kibonge bagenza okwekanga ng'ensi yonna bagibatutteko na buli kamu ne gye balwanya yonna batutteyo yonna batutteyo mu katokolide yonna kakati gwe bonteeka kuba n'abasajja ffe tubategeera abo bakozi ba Museveni era bamuyambyeko nnyo ffe waliwo kye bayita okwefumiitiriza okwebuziba okumanya bw'osanga nga faaza atudde asirise bw'ati mu kereziya nga talina gwanyega naye ng'omulaba atunula bw'ati atemya waali naye nga talina gwanyega tayogera aba yeefumiitiriza okwebuziba waliwo bwekiri naye nga ye tasobola kiga kati fe abo tuba tunuulira netwefumiitiriza okwebuziba nitugaa nti naye bano abasajja balowooza nti abantu bakyali bajega nti oyo akulembera transition oyo Democratic Alliance oyo waberewo unit bajjewo parliament ekendezebwe kati oyo omukulu yamufacilitatinga ajje alwanyise Kyagulanyi Ssentamu n'okulwanyisa ab'NUP yokusooka mwamuwaganga nga mumulaga nti alina amaanyi oyo bw'avaawo akitalo ne tubagamba nti ekifuula omuntu ow'amaanyi mune siba amaanyi ordinary people ekifuula omuntu ow'amaanyi the ordinary people bosanga eyo mu kyalo nalabye Ropa awangudde engule y'okuba MP asinze Ssenyonyi bagimuwadde Bacherupe ani yabadde owokubiri samutegedde kati gwe yabadde owokubiri ye Lutamaguzi nambadde nyawo kyeyogerere andi gwe ne bwoba togize mwe mwagambanga nti abalutamaguzi simanyi teboogera luzungu kati olaba omuzungu naye batuuka ne balonda nti ono leader of opposition yakulembedde okusinziira ku assessment oba mwakakuttemu okubiri Lutamaguzi olide ate nze nkwate mu by'abazungu gwoba gundi zonna azifunye gundi ezo zonna information nga bwe muzirina waliwo asobola okukwata mu video z'abazungu n'agireeta nti Ssenyonyi Lutamaguzi ne bateekako abalala kuba bagenze balonda regions kabi kyakali mu buli nsi nga balondamu ababaka babadde bagira kabi kyakali mu nteeseganya z'owekitiibwa oyo w'ekitiibwa wammwe bweba motoka kati waliwo motoka yoba motoka kyezita kyalabika nga bakusanga nayo bakwewunya nnyo Zefa waliwo mokazi bayitanga Zefa ezo ze myaka gyane eyo bwezityo ng'oli ne bw'oba ojagala nnyo bagamba gikumire mu museum eyo naye ku luguudo tekola ki tejja oyo tekyalina kyagattako ku ggwanga lyaffe abo bakozi ba Museveni bwe muli kitegeera abantu bazuukuse luvannyuma bino bagamba nti Paulo Muwanga we yatugamba ku basajja bano bannange nga ne Paulo Muwanga yafa dda ne babuusa tamanyi gye bamuziika tebagamba nti abasajja bwe mulaba omusajja omulaba atunula atemereza naye mujja kumwekula kati kyebaliko agenze yasangawo bino Coffee Marketing Board byonna bijewo Linti Marketing Board Coffee zino Produce Marketing Board zonna zijewo Uganda Rail yonna gijewo yonna kati bwe yewolambu agizewo bwe zibula ssente Uganda Transport Unions ozimanyi wali ebyekawempe byonna bijewo Dare Corporation byonna bijewo simanyi ti waliwo kye bayitanga T something byonna bijewo ebinanka bya kopa bye yasanga byonna bijewo nasanga ida ezalinga ze bayita industrialized cities zonna ezejinjo zituuka wadde ya ghost cities nasanga the most clean city in East Africa wali ogimanyi kati ne yafuuka ghost city ogimanyi gye bayitanga most clean city of East Africa Mbale gendo tukeyo labe kakati buli omu atandise okudda emabega asanze ekibuga ekyalinga kituuse wadde kyonna bakijjewo buli kimu kyonna asanze banking institution z'abanansi zonna zijja. How can you run a country ng'ogiraningira kuba foreigners? Kati kyenkugambye nti mulina obudde obuwuliriza bampuuga ffe tubalaba wali ne tubaga nti bemuzanyirako bali naye omusajja muganda muno bemuzanyirako nze ayite mumutereeza muyite mukubekubeko ffe byemuleeta ebyo ebyobuganda mugundi muganda
our picture is bigger than Buganda. Olidde sebo ekifaananyi kyaffe kinene okusinga Buganda, era nabo sooka kubabuuza nti Buganda gye mwasangawo n'eriwo leero nga mugibaddemu efaanana etya, mugirengera? Buganda erimu abantu Abaganda be basengula enkya n'eggulu, mwogera ku biboozi birala naye nga tosobola kwogera na ku bantu bano be basengudde ab'omu Lubigi, ab'Ekasokoso n'ebyalo eyo ne Mubende yonna basengula, Gomba basengula, Mitiya n'abasengula, Lwero basengula ne babateeka mu biboozi. Wali olidde ku basajja abo nga boogera ku bano bakama baabwe bakolera nti lwaki musengula abantu? Lwaki emmundu z'oteekawo okukuuma ow'emmwanyi si z'oteekawo okukuuma ow'ekibanja nga bamugoba? Oweerodiyo muteekeyo tukoddeewo va ku mwayikwati tutaddewo abasirikale bakuume bagobebwa ku bibanja. Kakati ono omukulu abateekera ebiboozi ne bano baddiira be bateekawo n'abafacilitatinga bamanyi bakuguka balina engeri gye bapanga oluzungu lwabwe. Mukama wange bw'obanga totegeera oyinza okulowooza oluzungu kyekizibu oba ensonga. Kugambye bapanga oluzungu lwabwe kuba bajja eno mu Luganda abantu bangi baba bawuliriza ne bamugamba kuba Oluganda tosobola kugereramu lugero olinga talutegedde. Era ensonga lwaki eChina mu masomero gaayo bw'abasomesa bakugamba nti olulimi lwabwe Oluchina ye number 1 ne South Africa babasomesa South Africa boogera oluzungu naye oluzungu zi number 3. Obadde okimanyi ekyo? Anti muwano mukimanyi mboli okwogera oluzungu mbwaba ategeera nnyo ye muyivu ne mutamanya nti noti oluzungu lulimi ngera fwe tugende Bungereza n'ogende Bungereza etwala Scotland, etwala Ireland, owulira sebo, etwala Wales, naye aba Wales boogera Welsh lwabwe n'aba Scotland boogera lu Scottish. Ne wano osanga oli mu maka ayogera ebigambo bisatu ekyokuna luzungu mbu ye Muganda naye oluzungu lwategeere nnyo, n'Abaganda n'omusanga mbu kino kimanyi mu luzungu ne mu Luganda sikitegeera. Nabo ne babatunuulira oluvano ti ate simanyi colonial what? Yes, ne bakola no colonial mentality ekyabalimu ekyatulimu. Wano omuntu ogende South Africa bw'oyogera ku local language oba oyogedde ku Shona bakukubira mangu mu ngalo olinayimirira mangu. Naye wano bw'oyogera ku lulimi lwo oluzaaliranwa oba oli muteeso n'ogera oluteeso mu parliament nga bakuba enduulu akubye embogo nga bonna bakula. Naye eri Abazungu batunula ne bagala look at those Africans tebakimanyi nti luno oluzungu lw'Abazungu. Kakati ne bano bo batunulya basenguka ebigambo byabwe you know simanyi twagala constitutional reforms transition nga gwozi kulembera reforms gwe lwaki tazikulembera oba oba kyeki mugano zikulembera kugambe zeziriwa bwe bali baleeta reforms zaabwe bagamba mbu tuzeewo ekkomo ku bisanja nga bagamba nga bakoberera akantu kali akaba mu 7 ke bawandika 50 ya master plan yabwe bwasooka jjafuga 5 n'omulala simanya afuga mpaka nga bwetutwala buli kimu. Ono twamugamba nti oba oli musajja nga tokolera bali kubaffe tukutegeera boze weeyubula nitumuga oba oli musajja nga oleese kuzaawo komo ku bisanja kubanga etteeka ligamba the law does not work retrospectively. Terikola nga lidda mabega. Terikola nga lidda mabega. Kati bw'okomyawo term limit kitegeeza nti Museveni atandika buto tafugangako. Kituufu. Kati ne tumugamba nti term limit kiki ekizibu kyaffe mu budde kubanga omusajja ono wa myaka 8 tetumweraliikirirako oba ayagala oba atayagala ajja kukola ki koba oli musajja komyawo gye bayita age limit. Kuba age limit mu constitution egamba 75 years cap teri kwongerako teri kugira. Kati olw'okuba nti naye akimanyi nti emyaka wali eri mu parliament bw'anaaleeta ekyemyaka 75 Museveni baba muggaliddeyo wabweru pe master ng'atandika kuzeno kyagala kimayi reforms twagala reforms na buno obukundi buno bwe mulaba obubeetooloolerako obujjo obwogera nga buliko emitaafu n'obuuza nti kati abo bagenda kutukula. N'olwekyo ssebo newakubadde twetaaga enkyukakyuka naye abo baba bwe bazikulembedde ffe tetuziriimu era ssebo wuliriza tugenda kusooka tubuuze
kubanga tebakulowoozesa nti no bano olw'okuba baleese akananka kabwako ka Dealers Alliance nze nkaita Democratic Alliance kaita Democratic Alliance nenze nkaita Dealers Alliance combination oba ambulere gatta bannabyafuzi ba dealer kakati bwe baba bakaleese akakundi kaabwe ngamwe batera okubatiisa sisa nalwe babatiisa te wekitiibwa wano tuluuza wakitiibwa muki oyo yasoose okubawo okubeera kemmengo minisita azze mu tubadde ne bamuliika wuliriza sebo tubadde ne bamuliika tubadde ne baani balala bangi nnyo babaddewo niye nga tetwalabanga nga bajja ono bakukuna ne tugaa nti naye bakubadde ono omukulu ono aleese ebintu tetusobola mugaana naye ffe tumulengera nti y'omu ku bakozi ba Museveni abaludde nga bamuyamba okubeerawo mu buyinza era ffe nimujja kutwala ebigambo byaffe oba mubinyomye mubeerenga ebyabasajja ebyamuwanga beyagamba abeeruweero obimanyi omuwanga yali vice president Obote yagamba abasajja beeruweero nga batandise okwewaga musibe tuleeta omuyeekera waffe nabaga kusinziira kwendaba omusajja oyo entunula ye n'okutemereza kwatemereza siga mumukwasa ku buyinza kankomewo oluvannyuma bulamu ensonga gye njatusembeyo y'ensonga y'ebiwayi ebitandise okumeruka ganga groups zetwali tusomako eri ebweru mu Mexico mu Brazil ezaba Escobar Santiago n'abalala twana wano zitandise okumeruka ebitonga by'okwerinda bisirise oli watukira okulumbira amaka n'agakuba n'ayasa emmotoka 5 n'ebirala ne bagenda mu bivulu ne bakola eggaali n'ebirala bino birekawa ebyokwerinda kye kisooka abavubuka ebiyaga ebidaga kino kirekawo eggwanga lyaffe ndagala kwebaza n'abatuuliza musomesa waffe Kigundu emifunya we bali kubanga otuuliriza mukulu bakikakase ngambye ali mu kutuuliza we bali tuuliza basajja Richard Ekifampa we bali kubanga otuuliriza mukulu Serugo Vincent we bali tuuliriza sebo naawe n'abalala mwenna nja kubebazaako nga maliriza kati era kye nabadde maliriza nakyo mangu ddala mwami Museveni nga yakagenda Uganda egenda kuddamu ekole constitution empya okiwulidde sebo mwabali eyo yes emu ku nteekateeka zaffe Museveni nga yakagenda mu buyinza Uganda egenda kuddamu ekole constitution amawanga agali ku palamenti ya Uganda ago ogalaba ago ku mulyango gwa parliament getuyitanga the indigenous Ugandans be bagenda okuddamu okutuula bakole constitution Museveni nga yakagenda avudde mu buyinza n'abantu be constitution empya egenda kuddamu ekolebwe ng'ekolebwa amawanga ago agali ku mulyango gwa parliament ekyo kyo mbadde nakyo nino kirungamyako kakati zino gangsters temusobola kuzimalawo mu budde buno lwaki kubanga waliwo impunity nene abantu abasinga bino bonna obutabanguko bwolaba state ebumanyi they are state inspired buno bonna bwolaba obutabanguko bw'abantu abakolaakola efujjo togaa nti state tebumanyi state bwetuuka okumanyira omuntu ng'alina ekisosonkole ekyessasi ne bajja ne bakikima ewuwo ne bakutwala ne bawandiika ebintuntu togamba nti no bano abasajja abakola effujjo nga bambadde n'ebyambalo by'amagye ti gavumenti tebamanyi ebamanyi ate sigwe mulundi gwabwe ogusoose okukola effujjo kakati bano bo kye baagala okukola batandise okuteekateeka obutabanguko nga bwe nakugambye oli akugamba mbu aleeta magye kukuuma mwanyi mutunuulira akutunuulira kalulu ka 226 kuba akimanyi nti mu 226 eggwanga we lisaanawo oba we liddamu okuyimirira mu mikono gy'abanaasi kati akutandise kukubongoosa bw'aleeta esimanya amagye mbu gakuume emmwanyizo ku musiri naye nga ye agenda ye akalulu 226 nti akimanyi nti bannansi kwolwo bagamba ekimala kimala kakati na wano buno obubinja state ebumanyi bugenda kukola effujjo lingi nnyo kati nalaba ekyo ekisajja kyagenda ne kirumba wali ekibiina kya NUP ne kiwandiikawo gwolowooza gwe genda okikole ogende ku kitebe ky'NRM owandiikewo okolewo effujjo olaba oba onootuuka n'ewaka nga tebannakukwata naye bano babateekawo mugende mukole effujjo
tubaggalewo ntino bafujjo mukole bino kwaba ffenna newakubadde musobola okuba ab'ebiwayi ebitakkanya. Violence is bad. Violence bwetandika temanya nalumanya nesalumanya nabano muna abasajja bano bolaba abavuga emmotoka eza milioni 8 billion wali omusajja omuwano kabira w'eggwanga namusanga ali ku share emu wenywa ng'aleese yeewaana wali emmotoka ya 1.2 billions. Emmotoka ya 1.2 billion. 1.2 billions. Maybach. Maybach. Naye nga bajja wano butangira bwe bajjiramu wano banyini nsi bonna babafutubaddeko kati nenkugamba nti ensinge eyonoonese naawe gwavuga emmotoka ya 1.2 billion tolinawo ogiisa obadde okimanyi ekyo kituufu. Naawe gwalowooza nti oli mugagga nnyo osula mu nnyumba simayiringa wooteri ojja kutuuka ekiseera ng'ogitya n'ogitya. Avuuka bakola ekintu eki kye bano abakulu kye baakola nga bawambye bagenda wali ekkololo ne bakolawo road blocker za mirundi 3 eyingira ekkololo. Ng'ekkololo oyingirira wantu wa mirundi 3 wokka wala toyitawo nga bakubuuza olaga watutwale wojja osula. Abasajja beegoba bokka. Amaka bagamba bagalekeyo kati era nono kye tubatunuulira nga bagoba abantu bateekeyo mbw amafaamu gaabwe bakitalo nnyo bali eyo bootuukeyo mu beayiteeyo Nakasongola kye beekola mu Nakaseke kye beekola mu Luweero mu Kayunga Kiboga Kyankwanzi Mitiyana Mpigi byonna abantu bonna baagala kubagobayo. Kakati fete tugaana gangs no solo ziteekawo naye waliwo egganga woosobola ogikola n'obanga tokyasobola gikontrolinga. Abo bavubuka banywa ebiyagayaga banywa emwenge najja bwe beegayagaaya wali bwe bakanula amaaso bati ne bakola effujjo teri abagambako. Naye ffe twagala okubabuulira mu ba training mu ba protecting kubanga gweyogerera ku kino kyewalabye naye waliwo incident ezaaliwo ku kibiina ky'NUP ebivuuka ne bigenda ebyo byolaba ebyo ne bikolawo effujjo naye ne bagamba abavubuka bawo be disciplined kubanga bano babacokooza. They are provoking you balina hidden agenda abatuma waali walabyeko nga babakwata nga bakola effujjo eryo abate mwalopi gweroza ate kati nga obalopa ki state tebeerawo state protecting abantu n'ebyabo ng'era mwami 7 bwakedde ku makya n'akugamba poliisi yeekobaana n'ababbi kati poliisi tekyanyweza ababbi mu poliisi tekyanyweza ababbi mb'omubbi otuuka wali ng'asaba simanyi bondi kati bo bakole ki osanga omusirikale wa poliisi asula mu kiyumbayumba n'abamu tebakyabawa na masanyalaze. Omusirikale omumaze otya emyezi 4 nga talina masanyalaze n'abajjawo nga balinga kwegamba bo be mulowoozesa nti bo bakolera bulungi bwansi mweka mulina okubeera obulungi n'okufuna ebirungi. Kakati bano abavuuka mubalaba temuseka ati temulowooza nti kiyinza okukoma wano. Ebisiisisi ebyo byozoolaba ebyo bikolombiya byani byatandika okubeeranga n'abantu bwe batyo ne basalangako ekitundu nti toyita gundi toyita ng'era boolaba wano ku gundi wano njagala kwebaza bafende babadde bagezezaako wano kwentebe road walingawo ekiseera nga bakugamba weziwera ssaawa 12 tosala weebigere wakasimu bakakujjako na kifuba n'obwambe nga newe motoka bakujjako gundiyo side mirror ng'oyita waawo mu jaamu ne bagitwala olina agitwala ngola naye badde bagezezaako okakati ffe kye tubasaba mwe bavuuka mwesi mwe musoose okuba ab'effujjo bo teyalinako avuuka babayitanga ba youth wingers yabakozesanga nnyo okukola effujjo naye obote ng'agenze kye baakola abo baabokya ne babasiba obundooya. Bano be bajja n'ekintu kye bayita okusiba omuntu akandooya nga bamusiba n'ayabika yekka n'afa. Bano boolaba bano olwaleero be bajja n'eyo enkola eyo bano abafuga kati olwaleero kakati balye bambi ba youth winger nga obote tebakyamulabako kuba obote yali yaddukadde Zambia ne mutabani waakena kati nabano bano babakozesa baguza amayumba e Dubai ne China eno bagoberayo nnyo China mu nsi z'omu Asia Dubai
yeyo wewati eyo Malaysia eyo baguzeeyo nnyo ebizimbe era ensonga lwaki nakunyonyolako wano nti kati boolaba baba ne dual citizenship oba triple citizenship osanga minisita ng'alina passport za nsi 3 yonna mutuuze wa Uganda mutuuze we United Arab Emirates ate nga mutuuze Dubai n'abalala batuuze mu nsi nga bw'olaba South Africa. Kakati bano mwe kyemulira okubagamba nga ab'amawulire violence is bad. Yes. Ne bw'okubadde oli temukaanya naye we can agree to disagree. Nebo kati oyo omusajja yagenze ku Kivulu singa yasambye kabaka. Kuba bakutte omuliro ne baguwekya abantu. Omuliro mubanga nembuuza ne polisi yakuba nabo bakwewa omuliro baguyisizaawo batya ogwo gubayogeza ababadde ku checkpoint mwalese mutyabo okuyitawo ne babagambye nti bagenda kwokya kasooli fireworks ajja yaka naye nga ugenda mu b'amasimu sebo ffe twagala okusaba abakulu bano kubanga bo balowooza they are very safe. Yes, you have guns, you are protected, your wives, your children, your whatever protected. Nete waliwo protection esinga ya wananchi. Museveni nga yakajja mu 86 nga teetaaga na kugala makubo. Ngera n'asanga omusirikale wagadde kubo naye kati olwaleero ne bw'abaana akyale ye waabwe gyava. Jagamba basooka ne bayiwa SFC VVFC PPF Sebo nkulamusiza nange wenti amanya na Honorable Rutamaguzi Sebo nkulamusiza Sebo yenze Kasaali Jafari ewaffe Kalungu. Ekisooka Honorable Rutamaguzi njagala okusooka okusupportinga mu nsonga ya Sebo nga bwe njijukiza obusonga buno busatu era nkimanyiwa very informed person n'omukulu oyo akubiza program. Eggwanga erya Burundi eryo liraba waliwo akabiina emabegaawo ku mulembe gw'omugenzi ono eyafa baali bamuyita mwerabidde yafa mu covid wa president. Akabinja ako baali bakayita umbonera kule nga kakole fujje Burundi nga kakuba abantu kakola ki bwogende essaawa ya kakati e Burundi umbonera kule tekakyaliko. Umbonera kule kitegeeza omuntu okulengerera ewala to see very far away. Ekyo kyakubiri nabadde tambula Honorable Rutamaguzi nnaku nga 2 emabega Sebo n'ensanga omusirikale omujaasi ngali mu kuprotectinga maka agamu egundi salama wano amakadi gwe nandisenga kapitali civilian nengamba yitu omusirikale ekiro Sebo tutambula ekiro si mu bubi ekyo nkiresse abavubuka ba boda bane mabega zebaze bawamba paka kakati eziwambibwa eziri ku Burundi Central Police Station ez'enjawulo. Ebintu ebyo byatandikako ku mulembe gw'omukulu omwe yali adumira polisi gwe sijja kwasanguza kyoba olabanga abaana ba boda beekolamu nnyo omulimu emabega eri ku mulembe gwe nga Sebo omuntu ne bw'aba alina kaadi ya boda ye nga bakwata boda omuntu nga bagitwala tebagitwala bagituuda ku auction n'emyezi 6 teginnawera essaawa kakati nayo bizeemu kati abavubuka bagenda ludda wa finally buno obubinja obukolebwa emabega bulina ekiseera ebutuuka ne bukoma. Ojjukira ekiseera wano emabegako ebattanga abakyala entebe embeera we yabeererangawo bwe baamala okukwata ku mwana omu gwe sijja gamba nti oba nasanyuka kubanga omuntu yafa baamutta. It was so sad. Era omukulembeze eggwanga n'atuuka ne ku extent evaayo n'agamba taata omwana yakubira essimu oba emirundi nga 9 nga balina omwana naye battanga abantu situnula bweti. N'olwekyo ebyo byabeefumiitiriza Honorable Rutamaguzi weebalenze Kasaali Jafari ali kubanga obadde otuliza mukulu Basajja Richard ekifampa mwebale mwenna mbadde mbalaba bangi mukyala Babi Walusimbi mu Kikondo naye nkutumiddeko nnyo kansala tubi mukulu Vincent Serugo mukulu Nanjwenge chairman Nanjwenge Kabeere nkutumiddeko nnyo ne musomesa Kalyango Ekufu nawe nkutumiddeko nnyo ne musomesa Kigundu Sebo nkutumiddeko nyaawo ekasambya emifunyaawo
musawo Mark Kasambya nkutumiddeko nnyo ne chairman Mutibwa kati mbadde nkugamba nti eggwanga lino tulina okulikuuma jelasire bana bakole fujjo baguza amayumba ebweru gwe tolina gy'ogenda kulaga n'ekyokubiri mubeere n'essuubi nti mangu ddala mwami Museveni nga yakagenda ebintu byonna bigenda kuddizibwayo mu order gwafunye ettaka ng'okimanyi bw'olifunyemu tubadde tulaba ettaka lya gavumenti lyonna faamu za gavumenti zonna muzeegabidde ebibira byonna mubyegabidde ennyanja yonna mugobyeyo abantu mubakubirayo amasasi ku nnyanja muzitemyetemyemu amapoloti abantu abasinga baagala okukola era njagala kusaba omukulu atwala poliisi n'abaana ba bodaboda obupikipiki bwabwe ndaba bungi ku poliisi sebo sivuga bodaboda naye abaana ba bodaboda ndaba obupikipiki bwabwe bungi njagala kusaba nga mmaliriza abantu baffe ab'Nakaseke ekkubo lyaffe erya Kisule oba w'obulenzi Kaasa Ngombe paka Kapeeka bagenda ddiwa kolasi bali mu kuwandiika nga bwe bapima bawandiika abantu bwe bagenda okuliyirira temugaana kuwaayo nanga muntu kituufu tebagenda kubabba ate nsaba ne Jeno Katumba Wamala ekkubo lino ery'Ekalule Semyungu Bowa Kibaati Kalagala eriyiteebwangaawo ne ligwa ery'Ekiwoko nayo litandika okuloozebwako ku bya kolasi tubiteekayo mu palamenti okukyogera wano tolowooza nti sikyogerako mu palamenti ebimu n'amabaluwa tugalina naye njagala kusaba ambulance y'Essemuto yagwa neggwawo mbadde nsaba bakulu mukyala Akyenge tufune ambulance n'abalwadde baffe abasukaali mu ddwaliro ly'e Nakaseke tebalina ddagala baba bakugoba ku ttaka eno essimu yange ku by'ettaka kwa twali tusomesa abantu nti okusala ku kibanja buba bubbi ate terina tteeka likaka muntu kwegula ate buvunaanyizibwa wali ku kibanja okuwa busuulu bw'onoonya nnyini ttaka omuwa busuulu neyebuzabuza gende wala DC essimu yange eri 075 69 4754 0757694754 ab'Nakaseke mbatumiddeko nnyo baagaliza omwaka omujja omulungi Ssaabasajja Kabaka wangaala